Okay, neyanze ge SPD n'omukyala Jennifer Fulufiga mbabuuzaako era ne mbakulisaayo ku wiiki yonna nga bwe yatambudde ate ne mwebale mwena abansabidde okubanga nsobodde okubanga nkoma olunaku olwaleero tukedde mu kibuga Kampala ensonga ya kasasiro ekyakutte wansi ne waggulu ate ku mulundi guno ate kyali mu Kampala wokka wabula region zonna ezisinga buli awali ekifo ekikunganirwamu kasasiro akatembeera eriyo yakwerarikirira era nga bw'otuuka wano mu kibuga we tuli mu bitundu eby'Nakasero wano ku 6th Street eri waggulu wa paaka enkadde kivundu ky'owulira naye kati wano we tuli tosobola kumalawo almost eddakiika nga 30 ng'oyimiriddewo bw'obanga toyina emmeeme engumu kubanga ekivundu kyo kingi nnyo era bw'otunuulira wano wendi emabega wange street yonna okuva wano wenyimiridde paka okukkirira ddala eri wansi ku paaka enkadde yonna street eraga kasasiro yekka yaliwo waliwo ebikuta bya cabbage waliwo ebintu ebiriibwa byonna bye batunda byonna wano katale ak'Nakasero bw'otambula paka okutuuka eri wansi ku paaka embeera bwetyo bweri era nga n'abakozi aba kasasiro abagenda maaso n'okubanga balongoosa ekibuga oboolyawo aba KCCA tubadde tusuubira nti maybe bayinza okubanga abakeddewo okubanga abatereza embeera eno nga balongoosa naye bw'oba otunuulira era nabo tebaliiwo so embeera bwetyo bweri kati eyo paatemu omuntu gy'asobola okubanga alaba ku sayidi endala njagala nkukyuseemu nkulage ku street eno ekkirira wansi nga ku ssaawa ya Queen naye bwetyo bweri bw'otunuulira wansi kasasiro mwereere era nga abantu bagamba nti embeera eno tebamanyi kye bagenda kubanga bagikolera kati bw'okyuka ku sayidi eno ng'ogenda wano oyambuka ku katale aka Nakasero wenyini we batundira ebiribwa emmere n'ebintu ebirala embeera nayo ekyali ya bunkenke olwa kasasiro ekisooka nti eri bavudde olwa kasasiro omungi ne batandika okubanga ate badda ku sayidi eno ekyengulu emmotoka we zipaakinga era nga abantu embeera eri bw'oba otunuulira eri emabega we twasookedde waliyo emmotoka ekya kasasiro ekigezako okubanga kitika kasasiro naye ng'era mungi akyali mungi ate nga yembeera emu ng'eri bw'oba ova eri waggulu ku main road nga ku Jinja Road okukkirira wali katale ak'Nakasero era nga yembeera eriwo kaakati yaleeseewo obweraliikirivu era ng'olunaku olwaleero Parliament egenda kubeera ne special seating egenda kuba ng'etuula olunaku olwaleero ng'eri wamu n'abakungu okuva mu KCCA saako n'abaka ba Parliament basobole okubanga batema empenda balabe engeri gye bagenda okubanga bakolera kasasiro ono ku lunaku olw'omukaaga akakiiko akakulembera oba akalondoola emirimu egya Parliament nga kakulembeddwamu Honorable Medard Segona basobola okubanga batuukako mu bitundu eby'ekiteezi ne basalawo ne bagamba nti olwaleero bagenda kubanga batuula balabe kiki bagenda okubanga bakola kubanga embeera eno tewoomesa nakabululu abantu b'otunuulira bonna badde bakolera wano nga batunulirawo ebyokulya n'ebirala embeera eno bagyevuma bwevuma lwakuba nti ebiseera ebisinga abantu abamu bw'omutomera n'ogamba nti kanjogere naye ayinza okubanga ate ebintu ebimu amikisingamu politics n'ebintu ebirala naye nga embeera eno tesanyusa kati olunaku olwaleero tulinze bulinzi tulabe ki ekigenda okubanga kisalibwawo okuva mu Parliament mu special sitting egenda okubanga etuula olunaku olwaleero yeno embeera gye twagadde okubanga tubalagako SPD simanyi ebiri mu bitundu ebirala abasasi baffe we bali bajja kubanga batubuulira naye ng'ekibuga Kampala wano we tusobodde okubanga tulaga n'ebitundu ebirala byonna bwe bityo bwe biri nkoze ne mubiru ne Peter njagala ncrossing enzireyo mu studio ugende maaso n'okubanga muweereza. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.